Omunnyo Ku Makya egenda maaso amayinza tusima polo ate nyongera okwaniriza n'okubuuzaako nti wasizo otya ssebonyabo eyekumidde ku munnyo bwakedde bulungi eno ewaffe nga tusinziira mu kibuga wakati ekikulu eky'eggwanga Kampala okulabika nga tukuweereza yonna gy'osinziira okulaba abali mu diaspora abali mu bitundu byonna gye musinziira tubaliriza ate musaawa ebyobufuzi n'ebyobukulembeze bwe tunula ku nsonga ez'enjawulo mwe muli n'okubaganya ebirowoozo ku bintu ebimu bigenda maaso mu ggwanga Uganda nkwaniriza nga n'olwaleero tuddayo okutunula ekisawo ky'ebyobufuzi butya bwe kiri kisanja 2026 kyo kituuse ate ne gavumenti egenda eyongera okwetereeza bwe njogera kwetereeza kwa gavumenti njogera ku parliament olw'okuba nti program yamazidde okufuluma ey'ababaka ba parliament abategeka okugenda ekololo balayire ennaku z'omwezi 17 so nga ate ne okulayiza president nakwo kulabika nga kuba kusembedde kuba lujja kuba lwakusatu wiiki ejja era tujja kuba kololo tulabike ng'ensonga eyo tugikutuusaako yonna gy'osinziira okutulaba so nga ate erudde eri n'ekikono ekyokusatu ekyesigiddamuzi nakyo weekiri kiteredde tetumanyi oba wajja kubeerawo appointments oba okukyusakyusaamuko awo byonna ebyo tubirindiridde okulaba nga gavumenti empya egenda okututwala myaka 5 ate erabika okubanga egenda taking shape nkwaniriza mu ntegeka eyo tugenda kutunula olunaku olwaleero okusingira ddala esiga eri bagamateeka erya parliament butya bwe lyetegese abaoliawo tukusiigire n'ekifaananyi kikyoteeka okusuubira mu parliament eddako ey'omulundi ogwa 11 mu studio zimaze okwegatibwako mugenyi wange mwami Dr. Samuel Kazibwe yakulira ekitongole oba department ey'ebyamawulire ku Uganda Christian University Mukono so nga ate aweereza ne mu bifo ebyenjawulo sebo era Dr. nkwaniriza ku Soul TV nange nesimye okubeera wano abalabi ba Soul TV kantwala omukisa guno okubalamusa mpozi okutangazaamu katono ku Uganda Christian University mu faculty esomesa ebyamawulire n'ebyempuliziganya nze nkulira okusomesa nze nkulira ebyensomesa ebikwata ku diguli esukka kwesooka eyokubiri nogenda ku PhD oba ngozokola postgraduate yonna eze program zenvunanyizibwa okulira ebyensomesa ku level eya degree eyokubiri n'eyokusatu kuba tugenda kutandika ne PhD. Wow, tukwaniriza Dr. Samuel Kazibwe tugende ku nsonga yaffe yennyini tutunulidde parliament esiga oba ekikono ekyokusatu ekya government na butya bwe kikoze mwe mba nkubuuza ekibuuzo nti oli mumativu n'enkola ya parliament gyetambuzaamu emirimu kwe tupatandikira neye 10 siri mumativu sisobola kubeera mumativu kubanga nkimanyi bulungi nti parliament enegenda okuggwako ebadde n'okusoomoozebwa okutogerekeka okutabadde kwa bulijjo ate era bw'oba ogitunuulira n'abagirimu oyina okubasaasira nti ekisaawe mwe bazannyira ebyobufuzi kifaananye kitya ekisaawe mwe bazannyira ebyobufuzi mu kiseera kino tekibasobozesezza kutuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe nabo ng'abantu balina obunafu obwabwe balina n'amaanyi gaabwe naye n'embeera mwe bakolera ebazibuwaliza otegeeza ki bw'oyogera ku mbeera kankuwa ekyokulabirako nti ekisooka tekiriko kubuusabuusa Parliament bukya tukola ssemateeka wa 95 twatandika ne parliament ey'omukaaga 96 kutuusa 21 ey'omusanvu ey'omunaana ey'omwenda paka bwe tuuse ku 10 naye bw'okola assessment ojja kukyegendeza nti parliament yasinga okuba ey'amaanyi ye yasooka nga ey'omukaaga ye parliament yali esobologa nti Kazibwe oli minisita wa ministry bweti sente zino zabulankanye si gwe wazikutteko naye olina okutwala kye bayita political responsibility bw'otalekulira tukugoba era tuyinamu ba minister abalekulira tuyinamu abagobebwa bugobebwa parliament oyogera ku parliament nga gavumenti bwe yali eremye ku nsonga ezimu ng'eyina n'amaanyi agaga nti katuwandiikire baaka y'ensi yonna
sente zino toziwa gavumenti kuba bw'ozigiwa kyegenda okukola kya bulabe eri ensi. Era bw'obujjukira emyaka egyo egy'emabega President Museveni yanenyanga nnyo Bawini Byanyima, yanenyanga nnyo ba John Kennedy Kyamuzi bwe bawandiikira World Bank okulemeseza ku nteekateeka nga naye ekyamazima kiri nti tekwali kulemesa oba butaagaliza Uganda naye nga banoonya value for money. So bwe bateriiwo tewali nsonga lwaki batuwola sente ezo. Mu kiseera kino bw'otunula Parliament ey'e10 tulina ensimbi ze twewoze ne zitagasa nga tewali value for money. Amabanja gaffe gagenda geeyongera bweyongezi bw'otunula n'embalirira gye tugenda ogendamu naye ku nsonga enkulu ez'ekika ekyo Parliament ey'omukaaga kwe yasimbiranga amannyo wawoola bye Parliament eno ng'esimba amannyo. Kakati ebimu ku byayongerera ddala okunafuya amaanyi ga Parliament bwe tuyingira ebibiina by'obufuzi ebingi kubanga ebibiina biteebwa 25 26 ku kulonda okusooka nga tuli mu bibiina by'obufuzi ebingi. Bwe tubiyingira olw'ebbanga ddene lye twali tumaze nga tetuli mu by'obufuzi bangi abayingira ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo kye bayita multi-party politics tebamutegeera. Tebamutegeera. Kakati weesanga okusoomozebwa okusooka nti mu bibiina ekiyitibwa decent okwawukana ku ndowooza kikufuula mulabe ne kiremesa ebibiina by'obufuzi okubeera mu kkubaganya ebirowoozo okugasa ensi wabula abantu ne bakubaganyiza ebirowoozo mu kutya obutanyiza bakulembeze baabwe ab'ebibiina butereevu mu bibiina ebyenjawulo. Bulisi bwe kyali mu Parliament ey'omukaaga abantu nga bateesa nga bwe baagala siga nti ebibiina by'obufuzi bibi naye bwe twabiyingira olw'ebbanga eddene ng'ebibiina tebiri wano tetwabitegeera. Enkola ebibiina ebingi yandibanga esize omutindo gwa Parliament okukolera ku nkola ebibiina ebingi. Bannabyabufuzi tebategeera nkola eyo bw'eyina kukola. Yosi kyekizibu mu ideal situation. Bannabyabufuzi ng'oggyeko abakulembeze b'ebibiina oba bannabyabufuzi bokka? Nja kutwala abakulembeze b'ebibiina ne ba actors nga mutwalira abakaba Parliament betuwogerako kati. Kubanga ojjukiramu NRM, Nsereko, Ssekikubo ne Waagaba bwe baaleetanga ebirowoozo ebyawukana ku by'abasinga obungi ekyo kyabatwaza ne mu disciplinary. Nalowooza nti chairman wa NRM party ye tamanyi nkola y'ebibiina tagimanyiye naye omuzingidde omwo. Ekisooka President Yoweri Museveni tayagalangako bibiina byabufuzi bingi. Mpoze ekyo. So asobola okuba ng'agitegeera naye tabyagalangako. Afaanana ng'omusomesa wo mu by'obufuzi Nyerere. Enjawulo gye balina ababiri nti Nyerere kasita yalabanga embeera emukase okuta ebibiina by'obufuzi n'okuva mu nkola ey'obwannaakalyaakaani gye yatuuma Ujama. Mu kwogera kwe yagamba ensi kirabika weeraga nze mbatadde kamba kwase Ali Hassan Mwinyi n'obuvunaanyizibwa bwa mirundi ebiri abatwale mbibi kwegamba akole transition kubanga ye yakola transition Mukapa n'atandika ne multi party system kati ye olw'okuba Nyerere ekyo yali takaanya nakyo yagaana compromising naga nti kambate mwekyo mukyekolere kati President Yoweri Museveni naye mayindi teyawukana na ya Nyerere ku bibiina by'obufuzi mu biwandiko by'esoma sowing the mastered seed akulaga ye mu ndabe yiye nti ekizibu kya Uganda kyali kya bibiina byabufuzi era bwajja mu 86 ez'eddiini ez'enzikiriza era bwajja mu 86 asanga lutwamaze okuteeka envumbo ku bibiina by'obufuzi yaginyweza bunyweza emyaka emirala miyitivu paka 25 era bwe tuba tubigendamu ekyangwanzi yabagamba nze mbadde sibyagala naye tukakiddwa tubate so kakati bafulume tomusuubira kuleka yadde kibiina kye eky'ebyobufuzi kuddukanyisibwanga kibiina kya byabufuzi kubanga ye kennyini ekyamazima tabikiririzaamu. So tuddayo mu Parliament nti enkola y'ebibiina ebingi bannabyabufuzi tebagitegedde n'abakulembeze oboolyawo nabo tebabitegedde. Kakati olw'obutagitegeera n'eremesa ababaka mu bibiina bingi okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Okusoomoozebwa okulala kw'olina mu body politics wa Uganda kwe kuba nti olw'okuba ebibiina era byamala ebbanga nga tebiriiwo enkola eya individual merit n'esigala mu bantu balina hangover abantu mu nkola eya individual merit okumu kusoomoozebwa kw'erina ebibiina enkizo gye byayina nga biyina amaanyi mu kusunsula
okumanya Kazibwe asaanidde kuba mu parliament asaanidde kubeera mu district council kati individual merit nayo bweyingira ne mu bibiina ebibiina byatunuulira nti bwe bironda ababaka bitunuulira omuziisi abeera ku mbaga ebintu ebyekika bwe kityo nga oli qualities ze bamutunuuliramu ate si ze qualities zirina okubeereza omubaka wa parliament era ojja kwesanga nti omuntu agenda okusaba akaluko baka pa parliament ng'asuubiza bya chairman LC3 ne LC5 kakati ekyo ne kireeta obuzibu nti watuuka mu parliament oyina ababaka bangi nga basinga obungi ku bo omulimu gwe wabawa munene gye bali otegeeza kyekyo nti nga tebagusobola era deputy speaker Jacob Oulanyah yali ku record mu kisanja kino yagamba nti debate yagamba nti yefudde yafa nekyeŋŋamba nti atulaba n'atuwuliriza kitegeere bulungi kyotegeeza nti ababaka bamu ba parliament be tulina mu parliament tebagwanidde kubeera ababaka ba parliament butereevu nze kaakati kankuwa ekyokulabirako ewaffe e Kasanda mu kulonda kwali kwa constituency assembly 1994 waaliwo owekitiibwa Joyce Mpanga n'asaba okufuuka omubaka mu CA. Joyce Mpanga ndoza yalina obusobozi oyo si yayina y'omu ku bakyala basooka okutuuka mu legiko eregiko ey'enkaaga eyigyataano etaano n'enkaaga okitegedde abadde minisita ebisaanyizo yabiyina ng'e Kasanda tumwetaaga ne Uganda emwetaaga kubanga yali mukulembeze ali ku ddaala eriri national abantu bye baatunuulira mu kiseera ekyo nti yasembayo kuziikaani ye ewe wali ku Sserunyonyi abeerawo ennaku mmeka waliwo akasozi bayita ku Sserunyonyi wabeeranga amakaage abeerayo ennaku mmeka okukakkana nzijjukira ku kalulu ka CA ow'ekitiibwa Joyce Mpanga akalulu kaamuyisa bubi nnyo ekifo baamukasukana mu kyakusatu naye ng'obusobozi yali abulina ye yali asinga tewali kubuusabuusa singa abantu ekigendererwa kyali kyakutunuulira ani asobola okulambika obulungi ensonga ez'okubaga ssemateeka ekitegeeze mu parliament ekyo ndowooza nga tukifaako tulina ababaka abatukiikirira nga tebagwanidde kubeerayo mu bayitirivu nkugaye nti ne mu bigambo bya deputy speaker ekyo kiri ku parliament ey'ekumi oba nedda nkugaye nti ate buli tugenze nga tutambula embeera egenze eyongera kwonooneka kubanja kuwe Dr. Kazibwe bweyogera bwotyo bwotegeeza nti betwakalonda ate oba oliawo yononese nnyo kituufu kubanga ate kana akalulu ke tuvuddemu kabaddemu obusungu bungi okusinga obusungu bwonna bwe wali obaddeko nabwo bukya President Museveni yajja mu buyinza oba bukya tutandika kulonda kakati ku ludda olwabawagira NRM naye obadde n'abayina obusungu ba extremist tetwagala gundi atufuge kisoboka kitya era bw'olaba mu bitundu president gye yawangula naddala ewaabwe ali mu bitundu 9 mu 5 9 mu 7 ku buli 10 obwo obusungu kakati n'aba opposition nabo gye baawangula olaba extremism ku njuyi zombi kati abantu jona luli buli lwe balonda nga bayina obusungu buyitirivu ofundikira tebapimye Apollo na busobozi bwe wabula ekigendererwa buli omu asinga kwagala kunyiiza timubeera reasoning and logic kakati ku njuyi zombi ekyamazima oyina ababaka bangi ng'emirimu gijja na kubakaluubirira mu parliament eno gye tudda era va ku muwendo naye n'enjesa y'empiki y'ebyobufuzi mu parliament egenda kubabeerera nzibu nnyo mu parliament eddako kubanga ekyamazima bangi ku njuyi zombi ez'ebyobufuzi n'emirimu gino gye baasabye ne bagibawa tebamanyi kikitegeeza. Dr. Kazibwe kati awo njagala tuwe ekifaananyi osuubira kyawo nga tulina parliament erimu abantu abatagwanidde kubeera mu parliament osuubira ki kati awo kuba ate n'omutindo nga gongerako noneka mpolampola oyogedde ku parliament y'omukaaga eyalimu ba Gwini Byanyima erimu ba Ekule Park n'abalala bwe batyo abagundiivu ne era kituufu ogenda okugerageranya n'eno kati gye tulina tutunuulira bye yakola yes n'obuyinza bwe balina nga mu kiseera ekyo kati awo olaba nga ekyamazima tutambula implications ziri ki nga tulina parliament bwetu ekyamazima nti eggwanga lino lyeyongera kubeera mu kati yabaga buli lunaku olukya so kitegeeza nti institutions ezirina okutambuza ensi eno
zeeyongera kubeera mu katyabaga olina okusoomozebwa kusiga eddamuzi nti gye tuggweredde nga tuvudde ne mu byokulonda lyongedde okuteekebwa ku musaalaba abantu buli lunaku olukya beeyongera kulijjamu bwesige kyetwalaba nga Besigye awera nti talidda mu kooti kyetulabye ku mulundi guno nga Kyagulanyi agamba nti taliddayo kubanga essiga eddamuzi okwawukana n'amasiga amalala lirina okuba nga liri above suspicion. Julius Caesar abasoma literature bamumanyi mu muzannyo William Shakespeare bwe wandika ku Julius Caesar nti yateebereza mukyala wo okubanga abalize ne bamuggulako omusango n'omusajja ateeberezebwa ne bamuteeka mu mbuga z'amateeka omusajja oyo okuwoza kugenda okuggwa nga bambi bamulanga bwemagere ne bamwejjeereza kitegeeza n'omukazi yali yejeeredde naye Caesar n'aga nti olw'obukulu bw'obwakabaka bwange buno sisobola kubeera na mukazi bantu gwe bateebereza ne bwe kiba si kituufu nkutadde era kwe kuva eŋŋombo nti Caesar's wife must be beyond reproach oba above suspicion kubanga ku lw'obukulu lwa institution esiga erya judiciary lirina okubeera above suspicion kubeeramu kubuusabuusa oba okubuusabuusa kirabire ku Kenya naku ntono zitwakakuba emabega bakalonda Saabalamuzi Martha Koome tunuulira process gye baayiseemu Malaga nga awumudde ng'oggyeko ebyokumanya amateeka essira lyabadde nnyo ku integrity issues oluvuuvuumo oba lutuufu oba si lutuufu terwetaagibwa era baagenza okumala okusunsula abantu 10 nga kiri mu giraasi era nze nakyogera ne Judicial Commission nali kumpewa wamu we nali nga ne Judicial Commission tenalangirira nti kiri mu giraasi nti Martha Koome amaze okumegga banne tekisoboka Dr. Kazibwe tekisoboka society okumisjudginga essiga eddamuzi anti nkugamba oba olw'embeera oba olw'ebyobufuzi oba ki ne batunulira ne basiiga essiga eddamuzi ekifaananyi ekibi then kisoboka era bakiyita perceptions naye perceptions nsonga nkulu nnyo mu by'obukulembeze era bw'olaba ekitongole kya Inspectorate of Government IGG waliwo lwe bakola study ng'eri ku perceptions va kubina ebyokukola okunoonyereza engeri abantu gye balowooza oluusi kiyinza n'okusinga biri byoyita ebya empirical evidence perceptions kubanga essiga eddamuzi ye abita ye mutabaganya kati bwe tuba tetumwesiga tumalirawa Kenya ekibatwala mu kuttingana 27 December ne January 2018 kuba essiga eddamuzi lyali teryesigwa si kuba nti parliament yali teyesigwa si kuba nti executive yali teyesigwa ebyo obigumiikiriza in fact ba politicians tetubeesiga munsi yonna mu nebyafuzi teyeesiga naye judiciary eyina okwesigika bwe bukulu bwayo so perceptions are so important era nga nti Kenya kyekyo lwaki kasita bamala okuttingana baateekawo akakiiko okukakasa perceptions ezo na how deep bwe ziri mu mitima gy'abantu akakiiko okulonda Saabalamuzi bwe kutuuse enkola eyo yevaako okukyusa ennonda ya Saabalamuzi ne bagamba nti tumulonde mu nkola ey'obwerufu nkugaye nti bagenza okulonda Martha Koome nga ku mutimbagane Kenya buli omu aga nti tewali kubuusabuusa yagenda okuwangula banne ekyo kye bayita okugyawo negative perception kubanga ekyamazima osobola okuwalanirwa obwemage naye yadde owalanirwa bwemage olw'okuba oyina enzira eyo tosaana kuteekebwa mu ofiisi kubanga gwe embeerayo esobola okukosa omulimu gw'okola embeerayo ne bonosala ekituufu kijja kulabika oba oli awo ng'ekitali kituufu so what's the purpose of you being in an office we wava enkola eri eyali ekiwuzo nti butereevu ye spirit ng'ebintu bitabuse naye nga mu mateeka oli waddembe ogulemeramu era kyaki baga nti omulamuzi yasalawo obanga ubeeramu obanga uvaamu zijjukire mabega eri mu musango gwa Wini Byanyima n'engoma ngime 21 omulamuzi yagulimu nga oludda lwa ngoma ngime luga nti ayina okuvaamu principal judge mbiseera ebyo nabaga nti nedda ssebo omulamuzi yayina okugwejjamu nze sisobola kumugjamu ye bw'aba alowooza nti asobola okugoberera amateeka ne principal ya equity ekyo kiri wakati we na Katonda naye olowooza so spirit ekuleetera gwoga nti ensonga zino nzejjeemu abantu babenga obwenkanya babulamu akabiga ke tulina kati keko okubeera nti oyogedde ku parliament okuba nti yo nayo erimu abantu abatagwanidde kubeera mu parliament ate ne judicial essiga eritabaganya
nali ate abantu tebalina mubwesigwa ne bwe liba likola emirimu mu butuufu bwajo nga bwe gyandibadde naye abantu tebalina mbwesige kati okukubeera kusoomooza kunene. So wetugenda buli lunaku olweyongera ensi eno yeeyongera kubeera mu kiseera ekitali kya bulijjo. Bwe mwogera bwe mutemubeera nga predicting a doom, mubeera nga prophets of doom, bwe mugaa nti wetugenda awo wazibu simanyi. Yes, kyekyo lwaki ekiseera kino kye tulimu kikulu bannabyabufuzi ku mitendera gyonna okutegeera okusoomoozebwa okwo. Bwe bakutegeera ne tukunogera eddagala nga bukyali, kubanga state formation etwala ebbanga naye state collapse tetwala bbanga. Kyangunyu ekyo. Libya okuzimba Libya Gaddafi we yagituusa 2011 kyatwala emyaka 10 nga kumpi efuuse welfare state. Kugambi bw'ofuluma nga tolina mulimu gavumenti ekusasula. Naye kati omwezi gumu bwe guti gwaza Libya emabega, ffe tuyinza obutaddamu kulaba ku Libya etereevu abatulundira ensonga kati bwe mulina butereevu. Era wano mu Africa ekyokulabirako tekiri kimu, kuge nti eyo Libya gye nkuwadde, eyokubiri nja kuwa Somalia. Somalia yali yamaanyi. Abantu tebamanyi nti Somalia yaliko ey'amaanyi nti bwe yalwana ne Ethiopia nga Hairy Mariam Mengistu ayina na kusaba bacuba kujja kumuyamba mu lutalo. Ne Said Barre wano juzi anti gwe twogerako Said Barre mu lutalo nga kuba yafuga emyaka 3. Olaba tulina neko wano mu Uganda lye twatuma Said Barre. Gena mu Ivory Coast Felix Houphouët-Boigny myaka 30 yagifuula super power ya West Africa. Era bw'ogenda mu Ivory Coast obukiikakono bujjuddemu bagwira. Kyekyo lwaki baleeta n'akakwakkulizo nti okuvuganya bwa president tulina okukakasa nti bajjajjaawo babiri bazaalibwa wano. Really? Naye bwe yafa emyaka 3 gyagasaaki ensi. Erinnya eryo lintawanya. Bangi balisoma be baliyita Boyigin. Naye enjatula ey'aba Ivory Coast liri Bowanyi. Si Boyigin ye Bowanyi yenjatula entuufu ey'erinnya eryo. So kati emyaka 3 gyagasaaki Ivory Coast, kubanga stability yakaseera katono esobola okubeerawo naye egasaaki bwe batesobola kubeerawo mirembe na mirembe. Abasoma peace and conflict studies bakimanyi nti kye bayita peace si absence of war. Nti bwoba tewali lutalo ekyo tebakiyita peace. Kye bayita peace n'obutebenkevu si kuba nti tewali lutalo. Emirembe kwekakasa nti n'enkya teruliiwo. Tukomawo ali ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya egenda maaso. Tulina Dr. Kazibwe okulabika nti ensonga eno kigyongereyo maaso. Dr. Kazibwe yatwala ebyensomesa ebyomutendera ogwa degree ey'okubiri n'eyokusatu ku Uganda Christian University y'omu ku beebuuzibwako ensonga ate nga ali mu kisaawe ebyamawulire. So ekitegeeza nti obaolyawo yandibanga alina bingi byamanyi. Tumubuuza ku kikyalowooza ku parliament ne ebyebukulembeze bye n'okutwaliza wamu kuba tunulidde parliament, tunulidde siga eddamuzi ate tunulidde ne cabinet oba olukiiko lw'abaminisita byebikola ebisatu ebya parliament ebya government nga twetegekera kisanja 2026 government eyo egenda efomingibwa naye ebibuuzo biri nti nebeera etya byebibuuzo. Government eddako ey'emyaka 5 enebeera etya. Tutandikidde ku parliament tuto tuli ku judiciary obulewo ne cabinet twantuukawo n'enkolagana ya bino ebikola ebisatu eri etya. Katuwumule bwe tukomawo awo nyini wetandikira tova ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya. Soul Television, Femunyo. Soul Television, Femunyo. Butelevu kuli ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya egenda maaso. Tuli ne Dr. Samuel Kazibwe yatwala ebyensomesa ku level eya degree ey'okubiri n'eyokusatu ku Uganda Christian University Mukono. Tumubuuza butya bwalaba ensonga nga tutegeka kulaba government empya ejja mu buyinza. Government weeri
siga nti teriwo weeri ne waliwo empya ejja kuba tusuubira ne His Excellency the President okuddamu okulonda cabinet kyekikola ekyokusatu ekya gavumenti. Tubadde twogerako legislature parliament, twogedde ku judiciary, kati obaoliawo twogereko cabinet. Osuubira ki bwe kibeera nti ogambye nti legislature eyina ebizibu, judiciary ekifaananyi kyayo, cabinet eri etya? So kyensuubira ne kyenandyagadde byanjawulo. Kyensuubira sisuubira gavumenti ya President Yoweri Museveni ejja kwawukana kweneevuddeko. Constituting a cabinet nga ekigendererwa tunulire regional balance ebyo byo tebibulamu bya naye not necessarily kutunulira abantu banagosa mirimu. Nsuubira okulaba cabinet engazi ekisukkiridde ekiteetaagisa ku kasa akatono nga Uganda akali mu kubonaabona. So ebyo byensuubira, sisuubirawo nkyukakyuka yanjawulo, but singa mwoyo mutukuvu abeera amuseeko. Lindako Dr. Katono, oyogedde ku regional balance. Ebyobufuzi bya Uganda osobola okujja mu regional balance. Kakati anti leka ogambe nti nonda nsinziirako busobozi bw'omuntu. Naye regional balance teyeetaaga babaka kina, teyeetaaga ba minister kinaana. Kinaana minister 20 regional balance esobola okukolebwa. Kubanga regional balance naye erikekomo. Bwoga nti ntaddemu Omuganda ow'ekika ekyange ekyennyonyi ayinza oga ate era tontuuseeko Omuganda gw'oleese ate era oleese wangi. Buganda erimu abantu bangi. Anti nkwadde kyakola abasongola ab'ebusongola ebyo abaawa ab'ekooki tuli ffenna anti beba bagenda okukusaba gye twandise regional balance. Nkwadde kyakulabirako nti era bonna tojja kubamalayo. Bonna tojja kubamalayo. So factor eyandibadde esinga okuba enkulu ya busobozi na kukola mirimu kiri kyegatta ku busobozi bwo okuggusa emirimu. Tojaga nti kazibwe katumuwe kuba Muganda ng'obusobozi talina. Kubanga obwo bwemu ku bunafu bwe tulabye mu gavumenti naddala ez'ebiseera bino ebisembye. In fact njala Museveni osobola omuwa credit mu myaka 10 egyasooka. Ddayo otunuulire kabinenti ye mu myaka egyo 10 egyasooka. Era regional balance yagibeerangako. Naye nga bw'otunuulira cabinet ani gw'ataddemu ng'enjawulo ogiraba y'amaanyi. Tewaliwo bikyuse mu kiseera ekyo oboolyawo ebireesewo embeera ey'okuba nti cabinet kati egaziye. Ebikyuse ndowooza nti kuba luli nga bava mu nsiko oboolyawo abantu baali tebeetaba nnyo mu byabufuzi, tebalina njala eyo ey'okubeera mu kifo, oboolyawo nga balowooza nti okubeera mu kifo kuba kati kyekyo kubuweereza temuli bijjirawo privileges biki. Kati abantu bamanyi nti ekifo kibeerako privileges. Kyova olaba babawo okulwanira ebifo. Njakuwa ekyokulabirako. Tujja kutuuka ne mu parliament ekiriyo kati. Okusoomoozebwa okwo kwonna kubaawo ku nsi kuno. Naye ekyawula omukulembeze yenna ku bantu abalala kwe kuba ow'enjawulo. Martin Luther King Jr. eyakulemberamu okulwanirira eddembe ly'abaddugavu mu Amerika lumu yeesanga mu kusoomoozebwa nga awakanyiza olutalo lw'e Vietnam. Bayogolaafa we yamubuuza nti kusoomoozebwa ki kuwasanga awo? N'amugamba nti abamu ku bawagizi bange bakyeruppe yadde ndi muddugavu era nali nwanira eddembe ly'abaddugavu bajja ne baŋŋamba nti ate oyiseewo ffe tukuwagira kwogera ku ddembe ly'abaddugavu wano mu Amerika so si ddembe lya bonna butereevu. Naye nga Martin Luther King yalaba ekituufu kulwanira ddembe lya bonna ku nsi kuno so si ly'abaddugavu bokka mu Amerika. In fact ekyo Malcolm X yali yakimulabula ndi kasitokkiriza abazungu okuwagira bajja kuga kino okikola kino tokikola. Kati okwo kwali kusoomoozebwa kunene eri Martin Luther King. Naye teyava kukyakiririzaamu nti kituufu. Era ebigambo bye yaddamu bye bino. A genuine leader builds consensus. A genuine leader molds consensus. Does not seek for consensus but molds consensus. Abantu basobola okubeera n'ebirowoozo bingi naye olwokuba tebali mu kifo gwe wootudde gw'olengera wala okubasinga. Kati bw'ofuuka omuwambe n'obalaga ekituufu. Kati bw'otuuka ku ddaala nga tokyasobola kubalaga kituufu ng'oga nti bane ndi mu buwambe
oba tokyalina nsonga lwaki obeera mukulembeze n'olwekyo nedda kyekiriwo kati nkugambye nti President Museveni oli eyasooka ya building anga consensus ow'ekiseera kino omulaba ng'ali mu buwambe ngenda kuwa ekyokulabira kuba yabadde ekyankwanzi ku nsonga eyo yennyini mu kwogera kwe okwasooka ebigambo byali bikambwe si kyayagala parliament kugenda ku trips ez'obweru kubanga ekyamazima awo wafiirawo ensimbi empitirivu engende ziteetaagisa nti waliwo yuno ababaka ba Uganda n'ababaka bakiganye babasasulidde nkugira bamulagiddewo kaati ababaka bwe baatudde mu lukiiko olanya n'abawolereza engende ezo bwe ziri ennungi President Museveni mufu ky'okuddamu okubuildinga consensus ku kirowoozo kye ekituufu by the way ekirowoozo kye kyabadde ekituufu yage nti bwe kiba bwe kityo ngenda kuddamu nkyetegereze naye ng'oli mukulembeze wa ggwanga gwe biggest consumer of intelligence kiki ekirala ky'obadde oyagala bakubuulira awo ku buzibu obuli mu wasteful expenditure kakati bwe tugendera ku kyobuuza ku gavumenti kyewandyagadde endala ndowooza nti singa Mwoyo Mutukuvu abasse ku President Yoweri Museveni ebimu ku bikulu bye tulina okwefumiitirizaako mu kabineeti ejja nti amawanga gonna ebyenfuna bidobonkanye olw'ekirwadde ekya COVID kye gakoze kukendeeza ku nsaasaanya eziteetaagisa wasteful expenditure ekya parliament kusinziira ku byavudde ekyankwanza ekyo tujja kukkaanya ffenna n'abatulaba nti ekyo kyamulemye weyaviiriddeyo ng'amegeddwa naye ayina ebirala oba oli awo byasobola mu gavumenti ne mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo nti okulira gavumenti parastato bw'obanga wakumuwa amagezi osobola okumuwabula nti baminisita ku mulundi guno mu kisanja kino eky'omukaaga abateme list agikwekyulidira Kenya ye biggest economy wano mu East Africa eyina abaminisita 22 ye biggest economy mu East Africa eyina abaminisita 22 so kitegeeza nti kakati gwe mbuulira okuzimba economy njagala onzigirayo minisita omu ku omu ow'e Kenya n'owa Uganda bafaanaganya emirimu oŋŋambe nti mu myaka 3 egiyise olaba ng'owa Uganda asinzewo naye ensonga eriyo ejje nkugambye tosobola gibuusa maaso ya regional balance kuba Kenya bo kyangu omanye nti n'amawanga gaabwe gali matono nnyo ani akugambye nti amawanga matono bw'ataba mu Bakikuyu bataba Bakalenji ago ge mumanyi kuba ge manene kuba ge manene n'owulireyo abadaama indigenous communities ziringa nkaaga mmeka amawanga mu Kenya obungi bwago tewaliwo njawulo bonna baagala minisita bagamba nti ffe tulifuna di minisita bwe kiri naye kirina okubeerako limits siwakanya kya regional balance nkikiririzaamu nze ng'omuntu asomye cultural studies okutuuka ku ddaala erya waggulu ennyo naye abakulembeze abamu abakisoosowaza kuba kudduka buvunaanyizibwa bwa kukola mirimu nti ekyannemesa okulonda abakola kubanga ndi mu regional balance naye osobola okukola regional balance ng'ate n'abantu obawadde obuvunaanyizibwa bwe basobola nga balina n'omukululu ku buvunaanyizibwa obwo Dr. Ndoza katuddeyo kati tutunule already omaze okutulaga nti oba oliawo mu ndowoozayo byonna ebikono ebisatu birina ebizibu naye sirowooza nti tuli beyond redemption sirowooza nti tuli beyond redemption ogisuubira ddi ogisuubirawa ogisuubira kyekyo lwaki ŋŋambye nti singa Omwoyo Omutukuvu kuba nze ng'omukkiriza omukristaayo asobola era bwe ndowooza nti singa abakkidde kubanga mu kusoomoozebwa Uganda naye lindako Omwoyo Omutukuvu ne bw'abanga asse ku His Excellency the President n'akendeeza cabinet nga bw'oyagala n'alonda obusobozi ate ebikono biri ebibiri nga parliament yo talina kyakyagikolako kubanga olweri twabalonda dda bajja kubeera mu parliament buli nsonga bano ab'ekibogwe b'oyisa ab'ekibogwe bajja kubeera mu parliament kakati leka nkubuulire mu nkulaakulana y'ensi ebintu byonna tebisobola kusitukira ku mulundi gumu era baasomanga economics bakimanyi kuva mu high school ne ku university bakimanyi nti balanced growth nzibu so obaako ne byosoosowaza kakati omukulembeze bw'abanga ali determined okutulaga nti ekisanja kino kinaaba kipya ayina waatandikira awanguwa ekisooka okulaba cabinet etasukiridde cabinet ey'abantu abasobola okukola emirimu mu bitongole mwe bali ate ne baweebwa obuyinza kubanga ekizibu kyendabye wano ebbanga lyemaze mu bizinesi eno
ey'amawulire n'okukolagana n'ebitongole bya gavumenti baminisita obasanga bambi ne mu minisitule nga n'obuyinza tebalina. Kenya gy'oyogerako minisita obuyinza aba abulina. Wano osanga baminisita nga n'obuyinza tebabulina. So bw'oba oyagala minisita akole muteeke wayina obusobozi ate n'obuyinza bumulekere okukola emirimu, tumipime nga tusinziira ku busobozi n'amaanyi g'omuwadde. Naye osanga minisita nga bateekateeka mukolo gwa ggwanga nga yeyeetambuliza ebbaluwa n'omubuuza nti lwaki ate munange baliwo bagamba okwanukula doctor waliwo entegeka kati ey'okumajinga agencies ne ministries n'ebitongole ebirala byonna. Actually ndoza kyobadde oyogerako kye minister okubanga wali ate newabeerayo authority oba obuyinza buli mu kitongole ekyogenza mu kirala ne bw'osigala ne bw'odda ku main ekyo ekisooka yali nsobi. Eyo yali nsobi newabeerawo ministry of works ate eyo yali nsobi. Omuntu yenna amanyi public administration eyo yali nsobi nti noddira omuntu ali mu yunura engineer n'omusasula obukadde 8 munne bwe bafaanagana ali ministry ya works bonna abakozi ba government n'omwaka kadde kamu n'ekitundu yali nsobi okuva ku ntandikwa. Tekiriko kyobadde oyogerako kyenjogerako ti naye tunuulira ministry kati ebyo ebitongole bifuule nti byasigalayo era baminisita munda omwo tebalina buyinza, amaanyi gaabwe matono mu ministry ezisinga obungi. Waliwo abalina obuyinza buliwa, obuyinza ojja busanga nga bungi buli wa permanent secretary n'abakozi abali technical ng'ate tebagambwako. Kati omuntu yenna eyo nsobi eyo ebeera nsobi kubanga mu bukulembeze bwonna galinga maka. There must be a state mu buli institution ne bweba y'amaka. Kasita awaka omwana taata ne maama buli omu bw'abanga avaako ebiragiro agamaka gaba gafudde. Kyekirwaki olaba nti mu maka g'abazungu institution ya marriage yafa. Kuba buli omu alina obuyinza n'eddoboozi. Nali nakagenda South Africa okusoma PhD. Kati mba ndi mu office etukolera ku health insurance. Mukyalo muzungu akolamu. Simanyi mboozi gye yava ne tutuuka ku institution ya marriage. Nanga nti ewamu eyo abantu nayo baawukana nnyo. Kwanza ofa abantu banywerera mu bufumbo myaka 2, 3, 5. Eri mikolo tugirya nanga nti ffe wano ku university kuno buli baana bana bogenda okusanga 3 bava mu maka agasatulukuka. Era ngenda okumala emyaka gyange 3 okusoma. Hypothesis eri yakakasibwa ngeri positive nti ddala kituufu bwe kifaanana. So kyogamba nti obuyinza mu ministries budde eri minister yabeera n'obuyinza. Ndowooza nti twetaaga okusitumulininga ebitongole bya gavumenti. Buli omu amanyi oluwalo lwe naye political head owa ministry abeere n'obuyinza. Naye ojja kwesanga nga PS n'obuyinza obuli political bubwe mu ministry. Kubanga asobola olwakadde Dr. waliwo ensonga gye tutasobola butoyogerako yeya enkolagana ya bino ebikono ebisatu. Twandibanga tugenda kujjamuko tujjemu ku bikono ebisatu tujjemu judiciary. Enkolagana ya executive ne legislature ebaddeko ebizibu mu kiseera kino kyennyini. Nga parliament eringa egezaako legislature eringa egezaako okugamba nti tulina okubeera independent. Naye nga executive naye eringa egamba nti nedda temusobola kukola mweka tuteekwa kubeera muno omukono mu biyita mu parliament. Awo nno ndowooza weebavudde olutalo lwonna n'olwaleero interest ndowooza cabinet oba kalenji gatendi konna ekibiina ekyeby'obufuzi ekiri mu buyinza balina interest nnyo mu speakership race oba oliawo okwagala okunyweza influence ku bigenda maaso mu parliament. Olaba ki mu nkolagana eyo ebitongole ebibiri ebyo oba ebikono ebibiri ebyo eteekwa kubeera etya? Nsonga ziri bbiri. Tutandikire ku doctrine of separation of powers. Amasiga 3. Mu nkola eya liberal democracy ffe gye twasalawo nti gye tugenda okugoberera mu ssemateeka wa 95. Kuba singa twali twasalawo nga kye China, Cuba, North Korea kyandibadde kirala. Ne kati tutunuulira liberal democracy ayogera ku doctrine of separation of powers. Ti ebitongole bino ebisatu amasiga 3 galina okubanga geetengeredde netekigagaana kukolagana kuba mu nkola y'emirimu galina kukolaganira wamu. Naye tewali liyina kubeera mu nkwawa yasiga ddala. Kakati okusoomozebwa kwe tulina
nti essiga erya gavumenti oliraba nga liganyigiriza nnyo executive butereevu olaba nga enyigiriza nnyo amasiga gano amalala era ekimu ku kusoomozebwa paalamenti kwerina nti bwebeera n'ababaka ba NRM kati oyina ku babaka 529 oyina ababaka abasoba mu 3 ba kibiina kya NRM kati ye demokrasiya n'ekirina okusoomozebwa kwakyo nti mu mawanga gonna kasita ofuna ekibiina nga kisusse obungi mu paalamenti y'ensi eyo paalamenti eterwa okulemerera okukola emirimu gyayo olw'ensonga nti ekibiina ekyo naddala ate bwe kiba ekisinga mu paalamenti nga kyekirina mu buyinza kye tuyita system of checks and balances evaawo kubanga bo buli lwe batuula ne basalawo ekintu mwabasigadde ne bwe muwanjaga mubeera mu academic exercise eri South Africa balina okusoomozebwa okwo nga bakafuna obwetwaze 94 ANC olw'okuba nga nene nnyo ng'ate tegambwako kati yadde ekibiina kyali kyagalwa abantu nene kivaamu obulabbayo obw'ekika ekyawaggulu era kakati ze sikando z'olina ezazuma okwosa jju pulezidenti wa ANC yagobye Ssaabawandiisi ne Ssaabawandiisi n'agoba pulezidenti era enkya oba ku Sande olukiiko olw'oku ntikko mu kibiina lugenda kutuula lulabe engeri gye luyinza okutaasa ANC naye ebimu ku bizibu biva mu bwannantagambwako obwava mu muwendo ogwali gusukkiridde gwe balina of course bakyagulina naye amaanyi gaabwe gakenderamu olw'ensonga ekibiina ekya EFF kasita kyajja kya Julius Malema kibatadde nnyo ku bunkenke luli Democratic Alliance nga bakafuna obuyinza nga tesobola kubavumirira kubanga buli lwe bavumirira nga abantu babajjukiza mwe bakyerupe mwatuyisa ate kati kikye mugamba kakati ne beeriisa nkuli nga abakulembeze tebagambwako kumpi buli mukulembeze abali mu kye bayita top 6 eya ANC aliko enziro tukikomyawo wane Uganda South Africa kikomyawo wane Uganda so kakati bw'okireeta mu paalamenti ye Uganda nti ekibiina ekya NRM ku nkomerero ya byonna ne bw'onoga nti paalamenti enaakola etya buli lwe kinaatuulanga mu caucus n'omuwendo gwe kirina kizibu kyo gy'okubeerako okuggusa n'olwekyo bannayuganda balina okukitwala nti nsonga nkulu okulwana okulaba nti paalamenti tebeera ne kye bayita tyranny of numbers paalamenti ezikola buli ludda luba lusingako lunnaalu katono kiteekawo embeera eya compromise mu kubaganya ebirowoozo nga mmanyi nti eno ku ludda eno bataano bwe bavaayo ne badda eri tuwedde so buli kye mukola muba beegendereza temubeera bannantagambwako bwe kiri mu ggwanga erya Kenya compromise nkulu ku njuyi zombi ne mawanga amalala naye buli lwosanga nga ekibiina kisukkiridde amaanyi demokrasiya afa mu institution ya parliament okay kati no tusigaze dakika ziringa 2-3 Dr. kati tusuubire ki ku parliament kuba obadde ogambye nti tewajja kubaawo njawulo ku bigenda okukolebwa tola waliwo ekiriwo kati kigenda maaso ekyokulonda speaker wa parliament tekiyinza kukolawo njawulo boolyawo okolawo enjawulo etya ekyokulonda speaker bwe banga balonze engeri gye banalondamu yonna ng'otunulidde n'abali mu lwokanu kati olabawo nga kisobola okukolawo enjawulo kuba nze mu kulowooza kwange oba oliawo speaker alina obuyinza bungi mu bigenda maaso mu parliament ate n'okulwanirira independence ya parliament speaker alinamu omukono munene alina obuyinza era alina obuvunaanyizibwa naye ku nkomerero ya byonna speaker naye mubaka ng'ababaka abalala bwe kituukako okusalawo ensonga ye takuba na kalulu jjukira ali mu ntebe naye mu kukubiriza ssebo entebe ye erimu obuyinza butereevu naye ku nkomerero kiggwerawa kubanga bano basobola n'okumuggyamu obwesige abasinga obungi bwe baddayo wa mukama waabwe basobola n'okuleeta ekiteeso ekimuggyamu obwesige so okusoomozebwa kwa paalamenti kugazi ate nga kugisukka okusoomozebwa kwa paalamenti yenna gw'onooteekako ku bwa sipiika ajja kwesanga mu kusoomozebwa nti alina okukola ekibiina ekiri mu buyinza ngenda kubuuza ekibuuzo ekizibuzibu olaba nga opposition erina omukisa ku bifo ebibiri ebyokulonda ebigo by'okulondebwa mu sipiika ne deputy nedda ebifo ebyo byonna ndaba nga NRM egenda kubyeddiza kubanga mu mawanga gonna in fact kino tekyandibaddeko nakubaganya birowoozo mu mawanga gonna kati kankuwa ekyokulabirako mu America kasita okulonda kuggwa ekibiina ekisinziza ababaka mu Congress mu lukiiko lwansi kuba ye basipiika mu Senate teba sipiika
akalulu bwe kaggwa kasita babala nti Democratic Party esinze aba Republican Party yo debate tebagyetaba namu nkubuuza kibuuzo era tuwumbawumba kirabika okuba nti olabanga status quo mu registry kyagenda kusigala nga kituufu sipiika ajja kuba weena ku executive kyamaze dde okweyoleka tugenda kulayira 12 kitegeeza ne status quo naye esigadde butereevu judiciary nayo obaolyawo so kyekibaki nkugambye nti bino bwe biggwa emikolo n'ebitafutafu nga biwedde buvunaanyizibwa baba bakulembeze naddala abo abagenda okubukwata okufuba okulaba nti tuteekerateekera Uganda ey'omu maaso kubanga we tuli tetuyina kye twakoze ku byonna President Museveni byasobola okugamba nti kino na kino nkituukiriza kasita tetuteekateeka Uganda ey'enkya bino byonna bisobola okufa ettogge nga bwe byafa Libya nga bwe byafa Somalia nga bwe byafa mu Ivory Coast yogere eri mu Uganda nga bwe byafa mu Ivory Coast ndowooza nze ekimu ku byendowooza nti kikulu kuba kati President Museveni emyaka 75 amaze okugisussa kitegeeza nti ekkubo ebbanga lyayina mu maaso oba oyagala tono kulyabadde nali emabega omubaka Dr. Lulume Bayiga parliament eno tagirimu ewedde yagirimu nejjagirimu ewedde ng'eggwako yayina ekirowoozo ekya transition bill ekitujja ekirowoozo ekikwata okutujja ku President Museveni okututwala ku gavumenti eddako azzeeko oba weenaalemu oba opposition weetaagawo enkola n'etteeka ery'enjawulo okulambika contradictions empitirivu zetulina kubanga gwomanyi okusomozebwa kwolina nti Apollo n'owangula obwa president naye nga muteeka erifuga UPDF oyinamu abantu bali permanent oba ntegeera so tulina contradictions empitirivu nga oyina etteeka ery'eggi waliyo abantu abateekebwamu bonga balubeerera UPDF Act butereevu kati ezo ze zimu ku contradictions ng'ensi ze tuyina okulowoozaako bwe tutazigonjoola eyo esobola okubeera time bomb eyinza okubeera time bomb naye tukyalina omukisa bw'oyogedde nti wakyaliwo amaani eternal optimist wakyaliwo omukisa nzikiriza nti omukisa gukyasobola okubawo singa bannabyafuzi baba bagukozesezza naddala President Museveni kubanga omupiira bwe tuba tuli mu kisaawe kati guli ku ludda lwe yali nagwo kati ye ball play kale alaba Soul TV program Omunnyo Ku Makya ekitundu kino ky'ebyobufuzi n'ebyobukulembeze wekijja okukoma neyo program egenda maaso olw'okubeera nti tugenda mu ssaawa ate ey'ebyemizannyo ne Jeffrey Mugerwa so nga ate bwe tuvaawo era programming yo ejagenda maaso nga bulijjo kaffe katukusibule wano mbadde ne Dr. Kazibwe erinnya eddala litiramu Dr. Samuel Kazibwe gwe tubadde naye ate nga kulira ebyensomesa ku level eya degree esooka ey'okubiri n'eyokusatu ku Uganda Christian University Mukono ate nga bebamu abanoonyereza obuliwo be tulina mu ggwanga Uganda kankwagaliza olunaku olulungi tuddemu tusinkana olunaku kujja kulaba balaza kankwagaliza ebirungi byonna ebya weekend mweraba